Ebbaluwa ya Yakobo essula esooka. Yakobo omuddu wa Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo eri ebika 12 ebyasaasaana mbalamusizza. Mulowoozenga byonna okuba essanyu baganda bange bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu nga mutegeera ng'okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza, era omulimu gw'okugumiikiriza gutuukirirenga mulyoke mubeere abaatuukirira abalina byonna abataweebuuka mu kigambo kyonna. Naye oba ng'omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi, asabe nga Katonda atamma awa bonna so takayuka era galimuweebwa. Naye asabe nga mu kukkiriza nga taliiko kyabuusabuusa, kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjengo ery'ennyanja eritwalibwa empewo ne lisuukundibwa. Kubanga omuntu oyo talowoozanga ng'aliweebwa ekintu kyonna eri Mukama waffe. Omuntu ow'emyoyo ebiri atanywera mu makubo ge gonna. Naye owooluganda omukopi yenyumirizenga olw'obukulu bwe, era n'omugagga yenyumirizenga olw'okukopawala kwe, kubanga aliggwaawo ng'ekimuli ky'omuddo. Kubanga enjuba evaayo n'omusana omungi n'ewotosa omuddo, n'ekimuli kyagwo ne kiggwa, n'obulungi bw'ekifaananyi kyagwo ne bubula, era n'omugagga bw'atyo bw'aliwotoka mu kutambula kwe. Alina omukisa omuntu agumiikiriza okukemebwa, kubanga bw'alimala okusiimibwa aliweebwa engule ey'obulamu, Mukama waffe gye yasuubiza abamwagala. Omuntu yenna bw'akemebwanga tayogeranga nti Katonda yankema, kubanga Katonda takemeka na bubi, era ye yennyini takema muntu yenna. Naye buli muntu akemebwa ng'awalulwa okwegomba kwe ye n'asendebwasendebwa. Okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona, n'okwonoona okwo bwe kumala okukula ne kuzaala okufa. Temwerimbalimbanga baganda bange abaagalwa. Buli kirabo kirungi na buli kitone ekituukirivu kiva waggulu nga kikka okuva eri Kitaffe ow'ebyaka, atayinza kuba na kufuukafuuka newaakubadde ekisiikirize eky'okukyuka. Olw'okuteesa kwe yatuzaala n'ekigambo eky'amazima, tulyoke tubeere ng'omwaka omubereberye ogw'ebitonde bye. Ekyo mukimanyi baganda bange abaagalwa, naye buli muntu abeerenga mwangu wa kuwulira, alwengawo okwogera, alwengawo okusunguwala, kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Kale muteekenga wala obugwagwa bwonna n'obubi obusukkiridde, mutoolenga n'obuwombeefu ekigambo ekisigibwa ekiyinza okulokola obulamu bwammwe. Naye mubeerenga bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi, oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba amaaso ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu, kubanga yeeraba n'agenda, amangu ago ne yeerabira bw'afaananye. Naye atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiriramu, nga si muwulize yeerabira naye mukozi akola, oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe. Omuntu yenna bwe yeerowooza nga wa ddiini, bw'ataziyiza lulimi lwe naye nga yeerimba omutima gwe, eddiini y'oyo teriiko kyegasa. Eddiini ennongoofu eteriimukko mu maaso ga Katonda Kitaffe yeeno, okulambulanga abafuuzi ne bannamwandu mu bunaku bwabwe, n'okwekuumanga obutaba n'amabala ag'omu nsi.